Okay, hello everyone, hello guys. Mulimu TMJ bali kumwe na manager Mtusake Ngalo. This is your girl Fifi Yugi official Yugi Kadama Galo nkomyewo naye kindese wano mbadde siri wakola video nayisazeewo njikole ngenda kola mu nnimi bbiri ngenda gezaako kwanza speed kubanga ngenda kufumba ate ndi busy ne just nekukumye nkozeseza glasses cause omusana mulungi. Banange kyensobola okwogerako waliwo omwana atero ali Kadama ali Oman atera nnyo tukolera bu video nga alifana asesa nnyo gwe bayita Bridget yakoze ka video ke nga akaba nga agamba government mutuyambe, government mukoleki mutuyambe mugulewo airport mutuyambe mukoki abamu mu comment nga muli mugamba yekoza yekabya anoonya likes. Guys kambabuulire sometimes kale tuyinza okukola ebintu nga twagala okufuna likes oba biki naye funamu kyoyigamu abamu mumalaga commenting fa okitegeera omwana agamba government tuyambe ogulewo airport nga muddaawo amaze emyezi 4 tasindika nze maze emyezi 5 siziwadde yadde na 10. Government etuyambe egulewo airport, government etuyambe egulewo banka naye nga sikyo bajja kukomyawo mirambwe bagenda kukomyawo n'obusente bwaffe tetugenda bufuna bwe tukoledde obwere kubanga kati olaba bano bakyali sigenda kukozesa amanya gawo kubanga sagala bakama bange bampulire naye mulaba bano bakyali betukolera okitegeera webalaba emyezi nga giweze kati walaba emyezi 4 alabanga esente akuweza obwereere banaye mu nyambe mu sharing eno video etuuka eri buli omu before nga tonali watchinga gi sharing nimbasaba n'abeshengereza mu sharing ebi video omwana byona akaba buli kimu kyayogedde kituufu walayo tuko okusaba sente nzolaba sibuzayo yadde jabuzayo emyezi 2 naye nze mbuzayo emyezi obanga eno 5 naye olaba bakinyimbirira even yesterday nabadde ekiro nva mu room nga ngenda mu fumbiro ne bampita ne bangamba Fiona ne bangamba teri kugulawo airport toyina gyolaga batandika okingamba okuva lwe balangirira nti buli kimu kigale paka kati kimu bibiri kye kigambo buli mwana gobuuza kimu bibiri kye kigambo toyina gyolaga ogenda sigala wano naffe toyina gyolaga ogenda sigala wano naffe okitegeera nze ngenda bbawa amagezi yadde bwe kityo bwe kiri abamu abaana twefuula abagezi ne tuyomba abaana abamu ne twefuula abakabi olw'okubusinga mukama obunene omusinga akabi n'omusinga kinaye this time bw'oba oli Kadama olina okubeera hambo olina okubeera kintu kirala so kambabuulire engeri gye mulina okikwasaganyamu gwe towakana gwe mulage nti ne gibe emyaka 10 osobola ogikuba nze yaŋŋambye bw'atyo n'aŋŋamba ogenda sigala wano naffe toyina gy'olaga ne mugamba it's okay I don't care wende we namugambye mugamba it's okay kasitanze mba nkola sente naye ng'olowooza kiri okay tekiri okay naye sina kyakola nawe namugamba njagenda nja kukola ki nothing I can do okitegeera so kinyinza bagamba banange bawala banange bakadama banange mwena bali mu biyumba oba oliwa nkwegayiridde gwe mukama wo wakugamba toyina gy'olaga airport nzigale sinabi kibiki nze wande nababuuza ne bagamba kati bwe bagigulawo leero so who knows only God knows so tewali yenna asobola okupulaningira Katonda bayinza okuba bagigadde naye bayinza okukeera ku makya ne bagigula okitegeera so naye ne mbagamba bo baati bagigudde nze ndi wadde mpekwana ojeba myaka 10 nja gikola naye olowooza nkyagala naye nga kyenyina okukola okulaba nga basigala tebampisa bubi naye bwe weekalakasa nze ngenda era bwe bagigula ngenda asima biki n'oyogera bingi wallahi otandika okubonaabona batandika okukucunya batandika okuyisa bubi gwe kati gonda kubanga nowe nekalakasa nowonookaba nowonookola kitolina kyoza nze sikyakaba nowemba ndi wakaba ngenda mu kigo nenkaba nenkomawo so banange mbegayiridde bawala banange bakadama banange mbegayiridde kati mubeere hambo wabula kyetulina osaba Katonda tuyambe n'embeera eveewo Katonda atuyambe bagulewo airport banaye government etuyambe bagulewo banka Museveni bwe ya president waffe yatuyamba n'akopa embeera endala zonna atuyambe neena agikoppe baguddewo banka side zeno lwaki Uganda zi banka nzigale okitegeera kale airport zo zikyali nzigale naye lwaki banka nzigale banaye batuyambe bazigule tuweereze obusente bwaffe naye tufa banaye mubeere hambo ekikulu kati mulina okugumira buli kimu gwe mulage nti ojja kikuba tofaayo